Abattu kansubire mubaddeyo bulungi. Lady Maria nfa obulumi nterayo message yange eno. Mama yatuzaala abaana abawala 6 era twakulira eyo Gadumire n'okusomera gye twasomera. Twakula tuli basanyufu naye era mu mbeera y'ekyalo nga bw'ogimanyi wabula twabeerangawo mu mpolampola. Naye mba ntuuka mu ky'omukaaga nalina ttica nga mukwano gwange nnyo era njagala nnyo engeri gye nali sharp nga ndi mugezi. Ttica n'aleeta ekiteeso nti nze ne mukwano gwange engeri gye twali bagezi batuwe forms tuzijjuze batugezese balabe bwe tunaayita tugende mu secondary bwe binaaba bigaanye tuddemu tukole omwaka gwaffe gwa P7. Munnange bwe mala okujjuza empapula ezo naafe essanyu era sirina mu famire gwe saategeeza. Nabo okunsanyukirako buli omu n'aŋŋamba nsabe kye njagala kyonna bwe nfuna first grade baali bakukimpa. G'amazima ebintu nasaba bingi ate nga byonna era byampeebwa nga mwe mwali ne ssenga wange eyali ansuubiza nti bwe nfuna first grade yali wakunzigyayo Gadumire andeeta ejjinja. Olwa nti ebibuuzo byakomawo nga first grade yo ngifunye. Amawulire ssenga olwamugwa matu n'asanyuka nnyo era n'agamba nti olaba nfunye first grade nga ndi eyo Gadumire. Naye ate kinaabeera kitya nga nze ejjinja kubanga ekyasinga n'omwewuunyisa nti ye mutabani we eyali asomera e Kampala nga yali na mu kya 7 yali afunye second grade nga tenzi olw'ekyomukaaga abeere Gadumire. Nali nsobodde okufuna first grade bwe tutyo nga tuwerekera na ssenga wange nzija Gadumire nga ndeeta jjinja. Gye najja gaali maka amanene agaaliko ne boys quarter. Waliwo abakozi 2 n'askari. Abo nno bo baabeeranga ku boys quarter ffe abasigadde nga ffe tubeera mu main house. Ssenga wange yali mufumbo era mu maka omwo yalinamu abaana 2 n'abasatu abakulu abaali ab'omwami naye bba wa ssenga yali mukambwe nnyo. Nga bwe mumanyi effujjo ly'awaka abaana batuukanga ekiseera ne bayeeya mutabani wa ssenga nti omwana wo mu kyalo yakusinga okukola obulungi. Ate n'engeri gye nali omuganzi eri ssenga wange buli dakiika 2 yampitanga omusika wange. Ng'era bw'omanyi eby'ekito ko okweyagala tetweyagalirako ddala. Kwegamba te bw'ogattako okuba nti nali nabo bonna saabakuliramu ate nga ne bba wa ssenga mukambwe ng'ebiseera ebisinga bwe yansanganga nga ntudde oba nga mu ntebe nkambwalira nangoba nagamba genda eri mu quarters z'abakozi. Kale ebiseera ebisinga nabeeranga uncomfortable. Kati bwe twamalanga okulya ssapa nga ngenda mu katanda kange ssenga bwe yaddanga okuva ku mirimu gye ye yampitangayo n'abuuza omusika wange aliwa amajangu wano twetuulire wano era nagendanga ne mmala naye obudde obusinga. Naye nga naye munda muli eri alabika yali akimanyi nti omwami we yali tayagala bantu batali ba sayidi ye era nze teyanjagalirako ddala wadde akatono bwe kati. Bwe ntyo natandika okusoma naye era banteka mu ssomero lyali lya layisi naye nga ddungiko okusinga eri Gadumire gye twali tubeera. Nali nga nsoma nvadde ng'era ssenga wange yamperera kuba omwami we yagaana okumpeerera. Ate n'omukazi wattu ssenga naye yali yaddayo okusoma. Kati nga bambi akasente omwami we kamu akafizize katoolako n'afissaako nange nansasulira emitwalo 3 nali nga mpa ebiseera ebyo. Twatambuza obulamu mpolampola n'ensoma senior 1 ne 2. Mu senior 2 natandika okufuna akabiri kabuvubuka. Nagenda okuyingira senior 3 nga nina ddala omubiri. Ekyanneewuunyisaamu nagenda okulaba nga bba wa ssenga eyali ng'omukambwe gye ndi atandise okunsimayiringira. Si nze namulaba nno nzekka ne ssenga yamulaba ng'akyuseemu era yali open nange nampita n'aŋŋamba maama embeera weeti ne bweti ngiraba naye singa omwami we abaako kyakugamba tebwetiiririra ojjanga butereevu gye ndi n'oyogera nange kubanga mmumanyi. Bba wa ssenga nno yafuukira ddala omuntu mulamu gye ndi n'atandika okwogeranga nange n'atandika okumpangayokko ne ku ssente z'okutwala ku ssomero naye nga bino byonna tebyali byakyama. Ne ssenga wange namunyumizangako ne ssente oluusi yazimpanga alaba. Era bwe natuuka mu senior 4 yannesooka n'okuneesooka n'aŋŋamba nti mpulira nti mubeera ne pate mu eyo class gy'olimu. Ne mugamba ye tubeera nazo n'aŋŋamba bw'oba n'obwetaavu bwonna totya beera ng'omwana awaka ombuulire kyonna kye weetaaga. Era nange bwe nabanga ne kye neetaaga kyonna nayogeranga naye. Nagenda okulaba atandise okunsooberera era nagamba ssenga n'aŋŋamba oluggi lwe lugalirenga ku mugongo era nange kye nakolanga. Kati ebiseera bino ssenga wange yali alina hoteli ey'amaanyi gy'akolamu e Kampala ng'ennaku ezimu tabeerawo awaka. Ate ffe buli lwa 6 akawungeezi twalina ekisaawe kye twamitingirangako ng'abaana abasomera ewamu nga tusisinkana ne tubaka omupiira abalenzi ne basamba omupiira. Era oluusi twegattibwangako amasomero amalala. Era olunaku lwe sisuubira nti lulinva ku mutima lwali lwa 6 nga neeteekateeka ogenda ku kisaawe. Obudde bwali bwa misana nagenda naabe ntandika okwetegeka. Engeri gye bwali obw'emisana saafaayo nnyo ate ekisenge kyange temwalimu kinaabiro. Nafulumanga nenzira mu kisenge ekyali kiddako mwe mwali ng'ekinaabiro
kinaabiro mwe nanaabiranga. Ndowooza mu kugulawo okugenda mu kinaabiro omwami yampulira nti nfulumye ate nga n'abaana be koolu baali tebaliimu mu nnyumba, twali tusigaddemu babiri nze naye ng'ate wabweru mutabani we yaliyo n'abakozi baaliyo, waliwo n'omulwadde ewaka. So saalinaamu kweraliikirira nti oba yali ayinza okukola ekintu kyonna eky'obulalu bwe nafuluma ekisenge kyange nga nnyingira ekinaabiro. Ku olwo ebyembi nga binajja saakiggalawo. Mu kugenda mu kinaabiro nafulumira mu ttawero ng'era bulijjo ffenna abawala bwe twakolanga kuba ebisenge byaffe tebyalimu binaabiro. Ndowooza bwe nfuluma omwami ye nayingira ekisenge kyange ng'ali bute nga bwe yazaalibwa. Nazzaawo oluggi n'atuula ku buliri. Nze bwe mmaliriza okunaaba nva mu kinaabiro nnyingira mu kisenge. Olw'okuba nali sirina gwe nsuubirayo ate nga namanyira okweggalira oluggi ku mugongo, olwali okuyingira n'ensiba oluggi ngenda okumaliriza okusiba oluggi ng'omukulu atudde ku buliri bwange bwereere nga bwe yazaalibwa. Ekyaddirira kwali kulwana. Twalwana ne tulwana. N'agezako okumpiningira wansi ku kitanda, yankwata emikono gyombi n'agikwatira waggulu w'omutwe gwange n'omukono gumu. Kati omukono gwe ogwokubiri ekigendererwa kye kyali kyakunyiga ppiro ku mumwa nneme okuleekaana nga ye bw'akola emikolo gye. Nagamba nedda. Ne tulwana okumala akabanga. Kati mu kulwana ennyo simanyi wa bwe namusamba kuba engeri gye yali ankutte emikono kye nali nsigaza kwali kulwanisa magulu gange. Nagenda okulaba nga Gaaya agudde eri atandise okutuyana assa bubi. Awo nze nadduka buddusi ne nnyingira mu kisenge ekyali kiddako. Mba ndi mu kisenge ekyo nga nzenna nzijjudde okutya, nkankana okufaako obufi, amaziga gampitamu. Ngenda okuwulira nga mutabani wa ssenga atambula ajja ku main house. Nadduka ne nnyingira mu kinaabiro. Ddukira nkyali mu ttawulo. Kye neerabidde bagamba nti Kooro ne mutabani wa ssenga essomero lyabwe lyali lyakubeerayo ku kisaawe era twalina program nga tugenda fembi. Namanya nti bw'ayingira mu nnyumba agenda kujja ku kisenge kyange akonkone ambuuze mmaze okwetegeka, era nga bwe nakirowooza bwe gwali. Nnyingira mu kinaabiro nasumulula amazzi neefula atawulira, era naye bw'atuuka ku kisenge kyange wasangira taata we ng'ali mu mbeera eyo bw'atyo ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa. Yampita ne neefula atawulira nga ntidde nga nkankana. Kyava ayita abaali ebweru. Jjukira waliyo abakozi sikaari era bonna baakuŋŋaana mu bwangu ddala. Bwe bakuŋŋaana ne bakubira ssenga essimu. Kati awo nange nali nvuddeyo mu kinaabiro. Bwe nva mu kinaabiro olw'okuba nali sirina lugoye nagenda mu kisenge kyali kiddako ne nzigyayo lumu ku ngoye z'abawala baabwe. Ngenda okufuluma ebweru ng'olugoye lwe nnyambadde si lwange. Omuvubuka n'ambuuza lwaki oyambadde olugoye olutali lulwo era ki ky'okoze taata waffe. Nali mu kutya okungi natandika kukaaba bukaabi nga simanyi kyakuddamu na kyakwogera. Ssenga yaddamu n'abakubira. Omuvubuka kwe kumugamba nti taata agudde mu kisenge kya Jeeni, talina wadde olugoye, ali wano ali mu mbeera mbi nnyo tukole tutya. Kati ssenga n'abagamba banteeke ku ssimu. Bwe nkwata essimu yaŋŋamba bugambi, kwata ssente zonna z'olinawo olinnye booda ekutwala e Jinjam Park, olinnye takisi egenda okutwala e Kamuli, n'andagirira we nalina okuviiramu. Waliwo abo wa mukwano gwange, omu ku bawala be nasomanga nabo naye ye yalinga mu boarding. Mama we ne ssenga baali ba OGs. Yaŋŋamba ebisigadde mbimulekere era nange kye nnakola. Bwe wayitawo ennaku nga 5 ngenda okuwulira nti omwami afudde. Okuva ku olwo nali naatera okukola ebibuuzo byange bya siniya saddamu kubeera kyekimu. Nina ekinnumiriza mpulira nga nze yajja omuntu mu bulamu bw'ensi eno, mpulira neenenya nejjusa ekyantwala ewa ssenga. Kwegamba ndi awo ebibuuzo nabikola naye namala gakola. Ssenga wange yayimirira nange mu buli mbeera yonna. Ssenga wange yamprotectinga ebbanga eryo lyonna. Ne bwe natuuka ekiseera ne mugamba nti nali mpulira ng'eyatta omuntu, ssenga wange yantwala mu therapy naye bannange kintu kigaanye okunvaako. Omusajja talina kye yantuusaako, nalwana ne nsobola okwedifendinga naye nnemereddwa. Simanyi lwaki mpulira nga buli ddakiika eyitawo obulamu bwange bwakyuka okuba nga tebuli ddangulu. Olwaleero bwe lutyo bwe lunsuseeko nange ne nduleka mu mikono gyammwe. Mbaagala nnyo mubeere bulungi.